Bazizza neyanzeege musiime munnange webali okuwagira bane mwami Saka Aguzze Emeza nawagira show yaffe eya Mesach at 46 era nga ate mujjukire ngera kuz'omwezi 11 ogw'omukaaga ate tugenda kuba tujaguza obusiime obusaka emyaka 33 egy'okuba nti nawandiika ennyimba z'amasomero ate ennyimba eziyigiriza abantu ebbanga eddene. So mbasaba bannayuganda omutima guno ogw'okwewagira tukutwale mu maaso. Sebo neyanziza obuwagizi nange obuwagizi ojja bulaba nange nja kuwagira byonna byonna mugenzi n'abansomero mukama wange awangaali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkakasa era teyakola nsobe kubanga ffembi yatusiima era tugende mu maaso n'okuweereza omukyalo. Abasiime kiwulikika kitya nga musisinkanye ku lunaku bwe ruti ng'oli agenda kusanyukirako munne nga naawe agenda kusanyukirako kiwulikika kitya? Nze ku lwange kino kinene nnyo mpulira essanyu okuba nti nze situlireko musiime munnange muto wange ensonga eno ey'amaanyi tugyeyagaliremu tetuli ku lutalo tuli ku kunyumirwa tugenda kunyumirwa. Kino kigambo kinene nnyo nina omumujagulizaako kuba niye ate atambudde nange mu bintu bingi. Omusiime Ssemakula atambudde nange mu bintu bingi kuva mabega kati nange mpulira nti tulina okugenda kawonvu ku kaga nga tuli ffembi neyanziza okukkiriza sebunaine yanze ngezaani agaana mukulu wange ng'asazeewo. Papa oli otya nga mukulu asazeewo akuwagire? Ndi musanyufu nnyo era eno yenkola erina okutambula. Ffenna tulina kwagalana n'ebyawandiikibwa bikigamba tukanga ffenna byakwagalana kirekireko Katonda kyawafa abantu okwagalana ffenna kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Kakati bwetyo obubaka gye byawandiikibwa mwe buli Katonda yatutuma kwagalana twewagire kuba bw'otawagira munnakulinaanye gwe wagira neiba oli neiba awagire oli neiba awagire kwekulakulanya. Papa tobaze muwo omanye abantu tutera okwerabiralabira ziyinza obutawera mu maayi mutano kati ate ffe tuli bantu bakulu emirembe gyaffe we twakulira we twazaalibwa twekisizaakira tunamma. Omuntu akulaba sooka otutangaze n'obuvunaobuko okuba nti ebintu byemuzze muyitamu totasobola okwerabira omukulu Mesach kitogaa nti kino yantaasa kino nanyimiriramu kino nanyongerako ettaffaali bingi naye nga ekikyali okumpi ennyo omukulu Mesach Ssemakula omusiime najja wano nga ntuusizza embaga. Naye mu covid njogerako nnyo kubanga embaga yakolebwanga abantu balina laavu yaggwawo edda kano lafuyama tukola embaga mbitundu mu biseera bitali mu laavu naye twagirina ne mugamba namumwa nti nkusaba ojje onyimbireko ku mbaga naŋŋamba ekyo kyoyogedde kimala tambula ogende oyogedde sirika nensirika neŋŋamba oba najja naye nagenda okulaba bw'oba ku mbaga yo batotegeera bwenyi bigenda mu maaso. Embaga yaffe yagikola ekintu kyali kizibu nnyo nakati neefuuka yabijjukizo nnyo eri obulamu bwange n'eri abantu bangi. Kati ekyo sirikyerabira yatuuka mu budde n'akyankalanya embaga yonna n'agitabangula kati ekyo okukyankalanya si kibi n'okutabangula kyo kiki n'okutabangula n'enyuma okufa kw'obufu. Kati olwekyo ekyo sirikyerabira ebirala kambireke. Omukulusa bangi babajaguza era bangi babajjukira nga batuvudde ku bulamu bw'ensi eno n'agamba oyo yankolera kino. Birungi kibi okugamba Mesach nti bino byo yali nkolera musomesa wange yankola kino n'ekino nga tukyamulina. Kyensinga emirimu gya mukulu Saka gyonna gyezaakola gizze gi-inspiringa abantu bangi nga nze okukuba. Kakati inspiration yeeyo gye nafuna eyaleeta n'okuba ntwatuuka ne tuba nga agenda okuŋŋamba okuddamu oluyimba Museno okozeemu ki nga bagamba nga kusindika munyamusubi okitegedde. So ekyo kyokka abantu oli talina kumala kujja kuwa ssente oli talina kujja kumala kuliisa kitole kya ttooke okumanya nti nalina kyakoze mu nsi. So nze olw'emirimu emirungi egyo n'ebigambo ebirungi ebisengeke byasengeka ng'ayina ennyimba eziyigiriza bannayuganda ate ne ziwaana ne maama Uganda nze mwami Saka osimubanja automatically abamukwano gwange. Papa ddamu otujjukize tebo gyaguze ya ssente mmeka zo tickets emu ya mmeka?
ate bwe bayabukadde 3 era ebeerako abantu 8 naddoosaaka gyaguze. Nekirala abayimbi ki abalala baguze ku meeza sofa? Abayimbi abaguze ku meeza mukulu Eddie Kenzo, mukoddomi wange, Lydia Jasmine ali ne Karo Kasita, Maureen Nantume n'abalala bangi bakirizaako okutuka. Rema Namakula mwannyinaze naye yaguze. Papa, enteekateeka zo tuzimanyi ziri mu giya era buli kimu kyawedde dda. Ne Uncle Posaka enteekateeka ziri zitya era abantu basuubire ki? Enteekateeka ziri mu giya nnene etagenda kubiyimbanga omugenzi naye nga ziri mu giya ya waggulu. Tickets nigenda kutandika ozifuna okutandika ne Friday week eno. Ekintu kitambula, enteekateeka z'amaanyi bingi bye mugenda okulabayo byesagala kusungulira wano. Yabisirisizaamu katono just aleme kunsaza. Yabisirisizaamu katono naye olumala wano tugenda kusimbula ate tuddeyo mupiira. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 318 89 kisoboka Furniture.
towemula otuinspiralize fe abamu tukuze tuwulira music ogwo tukuliddeko n'olw'ensonga eyo papa si kinene nnyo ne tusazeewo okukulongoosa nakuwa kirabo ekyo buno obubaka bugenda eri abayimbi bonna tewetaaga kuwemula okufuuka owakabi kuba nange ayogera ndi gospel artist era nyimba ennyimba ezitende